temuteeka ssente ezo nnyo mu assets okujjako ng'olina assets endala oba olina lines eziyingiza ensimbi endala. Omuntu bw'akula aba asinga kwetaaga ssente za mpeke okumutambuza, naye nga assets yazikola dda. Sooka ogule ebyobugagga byo, ettaka, ebizimbe, ebintu babizimbira ku myaka 35 paka 45 paka ku 5. 55 oba olina oyongerako bwongezi. Kakiika wuuno omulaba, kati nze nzize kulaba ebiyumba, nina ekyumba kiri waggulu kulaba ng'ente zendeeta. Wennababuulidde nti nze bwompa NSSF miliyoni 10 sizizimbamu buyumba bw'abapangisa, sizikola, nze nzigulamu nte, because nze nkimanyi liquidity ratio eva mu nte nnene. Nze nganjoola ssente kati mu busa bw'ente, nganjoola ssente mu bisagazi, nganjoola ssente mu silage, nganjoola ssente mu mata, nganjoola ssente mu buyana. Omuntu bw'okula ssente oteekeddwa ziteeka mu bintu ebikuleetera, kubanga bw'okula obulwadde bwaffe bututwala India na buli wamu. Tobeera nnyo na assets. Don't be asset rich and cash poor. Ekyo kyekireetera abantu abakulu okutunda ennyo ebintu byabwe, nti omusajja oyo yali mugagga nnyo, alina ebizimbe egindi, alina amayumba egundi, naye taata atutabuseeko. Ennyumba ey'ekireka yagitunda, eploti ey'Namugongo yagitunze, ey'egundi, because these people do not balance. Olina okuba ng'olina assets z'olina okukolera mu biseera byazo ebituufu. Bw'ofuna ssente ze eza NSSF, toyingira bizinesi mpya gy'otabaddemu. Oli ne bw'agikusomera atya? Kubanga first of all wootuukira okuwera ssente zo obwongo buba butandise okukendeera. Tokyasobola kusuubula mwanyi ng'oli ku myaka 5 ku supiidi y'abaana gye basuubulirako. Totandika wooteeri, nze ndi mu wakatawuni k'Ebudaka. Ebudaka ewaffe tewaliwo wooteeri, ate bakolawo oluguudo, kanteeke wooteeri Ebudaka. Oyagala kukola ntonde eri baana bo nti abaana tebannambula, abaana tebajja na kundaba, kubanga tebalina nsonga ebatwalayo. Wooteeri ojja giteekamu hotel occupancy. Wooteeri bw'obanga ekola bulungi nnyo ebeera na 35%. Nti bw'oba olina ebitanda 10, ebitanda 35 bwe biba bisulako abantu, olwo oba okola. Ate ennyumba z'abapangisa ate zo bali neebuuza n'abantu abalemedde ku kintu ekyo, nze nziyitako wali ekira. Ate mu kibuga wakati bapangisaako ground floor na first floor, ekiddako waggulu zifuuka store. Okweyongerayo waggulu mumanyi bye bakolerayo. Ekizimbe kiramba kiri awo, naye omusajja akisoloozaako amaduuka 40, naye ng'ekizimbe kiriko amaduuka 100. Real estate is an asset. Omuntu ateekeddwa okuba ne cash flow, ekintu ekiyingiza ensimbi nga bw'okiraba wano. Thank you.